omulabi waffe wa bulijjo nga bulijjo twakusuubiza nti tukuleetera buli kinyuma kirungi. Tugguse nate abalabi baffe tubaagala nnyo, mu subscribing, mu liking, mu commenting ate mu sharing. Nga bulijjo tugguse nate jukira Troners Media tubagamba tukuba ne tuggumiza. Ensonga bw'eba etuuse mu ddiiro tuba twagala eveemu ekyomugaso, naawe ali eyo ng'ofunamu ekyokuyiga. Tugguse nate olwaleero amanya nga bulijjo Troners, tulina hajati gwe tulisanze gwe tulina olwaleero ng'ayina ebintu ebimusoomooza bingi. Twandiyagadde omulabi waffe nga bulijjo osigale nga kwoli n'oba nga olina omutima omuyambi, weetegereze ekiddako. Amanya gaffe hajati. Nze Tawusi Namuyingo. Tawusi Namuyingo. Obeerawo wano? Nduula Wamala Kinyarwanda. Wano Wamala Kinyarwanda. Olwaleero twagala ensonga enkulu. Muli gy'ogamba nti ensonga eno yensoomooza, byatandika bitya mpaka okutuuka wano, tugende mu maaso mpola mpola. Nange nja kubanga nkubuuzaamu ebibuuzo ng'oba otuddamu. Tweyanza hajati. Katutandike kati. Ensonga enkulu esinga okunnumya omutwe n'okunneeraliikiriza gwe mugulu gw'omwana guno. Twajja ne tufuna accident, yajja n'afuna accident, yali ali ku lubalaza n'afuna accident, emmotoka n'emunyigira ku lubalaza, naye tewaali kyamukolera kyonna, omugulu baatemako muteme. Naye obuzibu bwe tusanze mu kugulu kugaanye okuwona. Mwenna abatulaba abatuwuliriza tusaba ku buyambi kuba omugulu gugaanye okuwona. Dokita yatusabye obukadde 5 asobole okuddamu okulongoosa. Ensooka yaako baakutema bubi kubanga twagenda mu ddwaliro tetwafuna kuyambibwa kw'amaanyi. Twasangayo ba student abasawo ab'amaanyi baali balina bye baliko ebizibu ne batasobola mukolako, ntukolwako ba student. Naye tusaba mwenna abalina omutima ogutulumirwa tusobole okuzzayo omwana ono mu ddwaliro bamulongoose, kuba bwe twamutwala dokita agamba eggumba baalitema bubi. Kati buli lwatambula lifumita mu nnyama, amasira ne gajja. Buli lwaseerera lifumita mu nnyama, amasira ne gajja. Buli lwagwa wansi lifumita mu nnyama, amasira ne geeyongera. Wagaanye okuwona olw'eggumba lye baaleka muli munda. Bwe linaaba livuddemu asobola okuwona, naye nga dokita yatusabye obukadde 5 asobole okutereeza omugulu guno. Kakati hajati nga tetunatuuka ku tabani waffe ono muzzukulu, twandiyagadde okumanya entandikwa y'embeera eno yonna okubeera nga nti ejja wabeerawo embeera ensonga weetandikira nti nga bw'ogamba nti oba banziba nenzijja nga sikyakola, nenzijja nga mbeera mu mbeera bweti, ensonga eyo embeera we yatandikira. Omwana ono tayina maama oba taata? Abazadde tewali. Tayina maama oba taata? Abazadde tetulina. Omwana nze mufaako. Kakati omwana ono asoma? Omwana waliwo essomero wadde linkwatiddeko nga mpaayo, nga limpaayo haafu n'empaayo haafu. Naye kati bwe bituuse binnemeredde siyanyadde n'ekikumi kyempaayo kuba bizinesi zonna zaagwa olw'omugulu ogaana okuwona. Buli kasente ke tukwatawo kagenda mu ddwaliro naye omugulu gugaanye okuwona. Tusaba mutukwatireko gusobole okuwona. N'awakati tuteeka mu ntamu tewakyali bizinesi. Nali ntunda nku ne zigwawo. Nali ntunda amanda bizinesi n'egwa. Nali nnunda enkoko bizinesi n'egwa olw'omugulu okujjanjaba omugulu naye nagwo gugaanye okuwona. Abali eyo abatulaba abatuwuliriza tusaba buyambi. Hajati, omwana ono talina maama oba taata? Omwana nnyina yandibaddeyo naye talina pulaani. Hajati, ekyo kye kituufu kubanga nti maama aba waali oba taata nga tali nga waali naye nga talabika, byonna bibeerawo ebiri, naye maama bw'aba nga waali nga
alima bulimi ekyo kitegerekese era still mu mbeera eyo omuntu atulaba alaba Tronaz Media ajja kukiraba nti mutuufu omwana ono yeetaaga okusoma, yeetaaga okujjanjaba, bintu bingi omwana ono akyali muto byaba yeetaaga. Kakati nandiyagadde kumanya ku ssomero ng'agenda ku ssomero wamufunira eddwaliro lyamufunirayo ngeri gy'atambulamu oba okugulu oba ki okugulu okuzungu oba atambulira obutambulizi bw'atyo? Kale essomero lyegatta n'abataka ne batusonderayo kasente n'asobola okufuna omugulu gw'atambuliramu ng'agenda ku ssomero. Kati dokita yagamba nti omugulu oguyinza okukuuma eggumba liri abenga awona, naye omugulu nagwo gugaanye kubanga okugulu kwo kugaanye okuwona. Naye nga kye tusinga okusaba tulabe nti mutuwaayo ke mutuwaayo bannange, omugulu guno basobole okugulongoosa, sobole okuwona, asobole okutereera obulungi. Yadde nga yafuna omugulu ogutambula, naye omugulu gwo ogw'omuntu gukyali mulwadde. Omuwuliza wa Tronaz Media ndowooza obiwulidde. Tusaba mwenna abantu abalina ekisa mu kuyamba omwana ono okugulu kuno kugende kulongoosebwe asereere asobole kubanga naawe omulaba akyali mwana muto ate byetaaga biyitirivu, kubanga n'okugulu kwennyini kyemmanyi kweba community kwe yamufunira nze mmanyi nti emyaka gigenda kweyongerayo kubeere nga ate tekukyasobola okukola ki, tekukyasobola okukola nga kwena okukyusibwa. Twebaza abawagizi ba Tronaz Media nga Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso, gendayo wali Nansana bakuguze emifaliso, buli kika kya mufaliso, buli size y'omufaliso ojja kuba ogifuna. Abaana b'amasomero mwenna mugenda awo mujja kuba mufuna emifaliso. Tronaz Laundry and Dry Cleaning nabo we bali awo bujuuko, boza engoye, bagorola, amakanzu, masuuti. Leero tuli mu weekend, ku Monday nkya ku Monday mukeze awo emirimu babakoleko. City View Gardens balina ebisulo, gardens, bapangisa obutebe, tents, balina gym, sauna, steam bus, byonna webiri awo ku City View Gardens ebujuuko bbira. Ivory Hotel nabo we bali balina ebisulo, babeera ne band, live band buli Lwakutaano, mugendeyo munyumirwe. Hajati wetukomye ekyamaama kino tetukinyonyose bulungi. Omulabi wa Tronaz Media yandiyagadde okutegeera okumanya kunyonyoka bulungi ensonga eno. Maama wa muzukulu waffe ono, mutabani waffe, maama wono ali ludda wa? Maama we ali mukyala alima, kale tukwatagana naye talina kaayina, embeera eri awo era naye tufaanagana naye talina kaayina, alimako ku mmere bwakulya bwe butyo, naye era talina kyasobola. Ate omulabi wa Tronaz Media yandiyagadde kumanya ate taata, kubanga mu buli ngeri yonna omwana ono asaana buyambi, kubanga ensonga ffenna gye tuliko essaawa zino buyambi. Ayambiddwa atya omugulu guno oba okugulu kuno kulongoosebwe omwana atereere, ate n'enkeera era obuyambi bukyetaagisa kubanga abeera nga akula, okugulu kuno ku community kwe yamufunira kujja kuba kwetaagisa kukyusa. Taata ono ye aliwa, tumufunye tutya? Oba omulabi wa Tronaz Media yandiyagadde okumanya nti kiki ekyabaawo baki ekiriwo. Taata w'omwana yambulako, nange simanyi gyali. Taata w'omwana bw'oba ng'owulira oba ng'otulaba yonna yonna gy'oli nga gwe olumirwa omusaayi gwo guno, tukusaba mazima tukwataganye, tukwatire wamu, tusobole okujjanjaba omusaayi gwaffe gusobole okukula, asobole okusoma, asobole okubeera mu future ennungi ng'abalala. Omulabi wa Tronaz Media tukwebaza okubeerako, naye tukusaba mwennawe muli abantu abayamba muli bangi ku mikutu gyonna mubeerawo, YouTube, TikTok, wonna, Facebook, Twitter, Instagram, wonna mubeerako. Musobole okubanga bwe mulaba jjajja ono mumukwatireko, mumuyambe. Omwana ono ayagala kusoma,
omwana ono ayina ekizibu ekisinga amaanyi kato ekisinze n'ekyo nakiri nti okugulu kusaana kuddibwamu kulongoosebwa asobole okuba nga alina emirembe. Nze ninawe mulabye wano ng'abuukabuuka ne mpulira n'amaziga nga gaagala kunvaamu. Buli yenna alaba omukutu gwa Tronaz Media tusaba kuyamba jjajja waffe ono n'omuzzukulu abeere nga ali mu mbeera eyeyagaza ng'abaana abalala. Accident yatuuka neekosa okugulu naye tekitegeeza nti yenkomeredde. Tusaba omulabi wa Tronaz yenna w'oli ne Mama Fiina tetugenda kuleka emabega oyambye abantu bangi. Jjajja ono omukwatireko bw'onooba mu mbeera yonna gy'osobola. Tusaba w'oli wonna omutuyambireko jjajja ono asobole okuba nga afuna embeera yeyagaza. Jjajja oyogedde ku kyokusoma n'ogamba nti obadde osasulayo kitundu bakuwa half basale. Ssomero ki eryo? Bayita Wamala Grammar. Wamala Grammar. Essomero lyo nga lyo oba waliwo abagaba basale oba ssomero lyennyini eryakuwa basale? Waliwo abagaba basale. Ekikulu kya byonna omulabi wa Tronaz Media kyayagala kumanya nti essomero lye ligaba basale oba waliwo abantu ba community oba abakulembeze abavayo ne bagamba nti tulina abaana be tujja kubanga tuwa basale? Waliyo abakulembeze abajja ne bajjamuko ku baana be bawa basale naye nga si ssomero. Abakulembeze mwenna ab'omu kitundu kino tubeeyanziza nga Tronaz Media nti mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mulaba nti kisaanidde omwana ng'ono okubeera wadde ng'ali mu buzibu bwe buti asobola kgenda ku ssomero. Tweyanzeege katusooke tuwumulemu akatono. City View Gardens Nansana Butooko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 4 City View Gardens Nansana Bujuuko. Tronaz Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Tronaz Store bakafulu mu mifaliso. Chembade mwagalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna. Tusangibwa Bujuuko Katete stage aku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi. Okumanya ebisingawo tuba ku nooti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Nga bulijjo omukutu ogwegulidde ensangi zino ogubaleetera ebinyuma. Tubasaba mwenna abatulaba nga bwe tuli ne jjajja ono tusobole okuba nga tukwasaganya wamu mu mbeera yonna tulabe nti omuzzukulu wa Hajjat ono ayambibwa ne Hajjat mu buli ngeri yonna okusobola okuba nti muyamba omuntu nga bulijjo. Abantu abayambi tumanyi gye muli abalaba Tronaz Media. Hajjat, ozaalibwa ku kitundu kuno?
nali nzaalibwa Singo naye muzeeyi n'agenda n'entalo. Singo no wano owangalidde ku kitundu kuno? Nali mpangalira Kannungu eyo n'akajja kuno n'akamalako omwaka gumu n'ekitundu. Kannungu wagendayo otya? Kannungu nagendayo byali bizibu. Mwannyinaze baamuta ne mukazi we ne bamutta olunaku lumu. Nagenda kukuza abaana ba mwannyinaze. Weebale omutima omulungi. Hajjati nga bwe mulaba nti ye aliwo mu mbeera yonna oba etya okubeera nga ayina abantu wadde weewaawo ensawo temusobozesa okubeera nga ayina kyakola, naye olaba nti embeera yonna yagenda okuyamba okujjanjaba okuyamba abaana ba mwannyina okutuuka lwe yakola ki. Kati Hajjati okutuuka okuvaayo ng'abaana baakula oba kikyali kityawo? Abaana bo Mukama yatuyamba ne bakula era mu abo abaana mwe muli omulenzi yavaamu n'anzimbira wano wembeera kati nanga nti Kannungu wala otuleze tetulina kirabo kye tunaakuwa wabula jangu tubeere wano naawe naye emirimu gyagootaana. Era nga bulijjo Tronaz Media twebaza oyo omuntu omu kubanga avuddeyo n'agamba nti nze Hajjati sina kyenyinza kukuwa oba tetulina kye tuyinza kukuwa, n'agamba nti vaayo obeere wano kubanga bangi bali ku masitreet nga tebalina abaana wadde beebaawo kibeera nti si yamuzaalira ddala n'abeera mwana we. N'olwekyo mu nsonga eyo ekyo nakyo omulabi wa Tronaz Media okitegedde nti kikwongera okukakasa nti Hajjati embeera yonna gy'azza atambula eri bwetyo obuyambi bwetaagisa asaana kubanga ayambibwa. Tunaasanyuka nnyo omulabi wa Tronaz Media ng'osobodde okwekuba mu mutima n'ogamba nti Hajjati tumuyambe tutya oba tumutuukiridde tutya. Mu mbeera yonna ensimu tujja kuzifuna, tujja kulaba nga tufuna n'abakulembeze abamu ku kitundu kuno tulabe nga Hajjati muyamba omulabi wa Tronaz Media. Hajjati omwana ono bamuyitaani? Omwana ye Sudaisi Abdul Karim. Sudaisi Abdul Karim. Abdul Karim, oli otya? Oli bulungi? Okugulu kuno kukuluma? Obeera okukosa? Tusaba omulabi wa Tronaz Media wona wooli nga sinaba kusaba Hajjati agenda kusaba omulabi wa Tronaz Media kyonna muli kyawulira mu mutima ye ng'akyetaaga ng'akyagala. Saba Hajjati oyogere osabe kyonna ky'owulira muli kyoyagala obawe n'ennamba y'essimu gy'owulira nti omuntu gy'alina okuyitako. Banaye abafere temukuba, twagala bantu akuba essimu ng'ajja kuyamba muntu, ng'ajja kuyamba mwana ono, ng'aleeta mbeera esobola okuba ng'eyamba bokka be twetaaga. Hajjati osabe kyonna ky'oyagala, oba olina gw'otumira otumire, oba olina gw'oweebaza nga akuwadde obuyambi bwonna omwebaze, byonna obigatte wano. Kati bannange radio bagitani? Tronaz Media. Bannange mwenna aba Tronaz Media abatulaba tubeebazizza nnyo, mwenna gye muli tunaasanyuka tunaasiima mwenna nga mutuwadde obuyambi. Ekikulu ekituluma kutuyambira mu mwana waffe ono asobole okubeera nga abalala, asobole okusoma. Naffe kennyini awaka tetuyimiridde bulungi, bwebaayo omuzira kitalina kayina ne bizinesi tetuyina, naye tuba tuwaga tufune ka bizinesi tusobole okukola nga tugenda mu maaso. Tuleme bulunaku kubeera kutulevalo, bulunaku tusaba buyambi, naye akakona ke tuba tufunye tusobola okakwata obulungi. Hajjati omulabi wa Tronaz Media wonna we yeekuumira owe Bungereza, owe USA, Kenya, Tanzania, bandiyagadde okumanya bakadaama bonna gye bali basobola okutuwa obuyambi, naye bandiyagadde okumanya nti tubabuulire ennamba y'essimu, naye ojja kubanyonyola obawe ennamba y'essimu, amanya ennamba mwesoma n'amanya g'omwana. Awo nno tuveewo wano. Amanya g'omwana ye Sudaisi Abdul Karim. Ennamba y'essimu
eri 0751 752 719. Amanya gereeta Gatawusi Namuyingo. Hajati oyina omuntu yenna gw'owulira muli gw'otandireseeyo n'ogamba nti omuntu bw'oti asaana kwebaza kusinziira ku mbeera yonna ebaddewo n'embeera gyennimu nti ambeereddewo mu mbeera yonna waali? Abantu bo bangi sisobola kuteekako kajejjena oba kasengejja. Buli oyo yenna atodde mu nsawo, awaddeyo ebiseera, awaddeyo ebirowoozo bye, yenna mwebaza n'abaako kaatuwadde. Kuba sobola nti oba gundi naye ng'ate essomero ly'Abamala Gulama lyo liri wala era ndyebaliza ddala n'ab'ekyalo ne ba chairman ba defense bannaffe bonna abatukutte ku mikono n'abasawo bonna mbeebaza. Mwebale nnyo, mwebalidde buli akutte kaakutte, wenna tukwebaza kubanga tetujja kubamalayo, muli bangi. Naye nga tusaba muleme kkoowa, mugende mu maaso kubanga tukyatambula, twakatandika okwavula. Abdul Jaludi nawe nkutumira nti weebale kundabira, weebale kundeeta Kampala kunzija mu kyalo. Mulabi wa Tronaz Media nga bulijjo tukwebaza okubeera wamu naffe mu programu eno nga bulijjo twandiyagadde wonna we muli okubeera nga mulaba nti mu butuufu omuntu bw'abanga kyetaagisa okuyamba ayambibwe. Twebaza akakiiko wamu ne chairman akakiiko ka Wamala Kinyarwanda okulaba nga mukwatirako hajjati ono mu mbeera yonna. Twebaza community eno yakira ku makya nevayo negamba nti omwana ono asaana kubanga ayinako okugulu okusobola okutambula agende ku ssomero. Essomero omwana wasomera. Tubeebaza nnyo abakulembeze mwenna n'abakansala b'omu kitundu muno tubeebaza. Naye era twongera kusaba Tronaz Media, omulabi wa Tronaz Media wonna wooli, likinga, commenting, following, sharing. Ate toweerabira nti hajjati yakava okusaba obuyambi yenna wooli. Mama Fina n'abalala bonna weebali, ffe tubalaba nti we muli mutulaba nti Tronaz Media kintu mukisukulumiza. Tweyanzege. Tulina omuntu gwe tugenda kubaleeterayo nga omu ku bakulembeze w'ekitundu kino. Mumulindirire essaawa yonna tujja kuba tukomawo naye. City View Gardens nansana butuuko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar, ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe, tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 4 City View Gardens Nansana Bujuuko. Tronaz Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12. Tutunda piro, blanketi, amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono. Tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Tronaz Store bakafulu mu mifaliso. Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services. Twaza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna. Tusangibwa Bujuuko Katete Stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi. Okumanya ebisingawo tuba ku nooti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Omulabi wa Tronaz Media nga bulijjo tukomyewo, tukyali mu kitundu kyekimu ate omulamwa gwe gumu ogw'okulaba nti jjajja ayambiddwa atya ne muzzukulu we. Naye ate nno Tronaz Media yo nga bw'eri okubatuusaako buli kimu. Weetuukidde
nga bwe twabagambye nti tujja kufuna omu ku bakulembeze ate tugudde kuwa security mu kitundu defense. So no mu mbeera eyo tulaba nti kati newe tuli obutebenkevu we buli era tuli bagumu tulinga ejjinja kati tuli tunywedde. Defense tusaba otuwulire kamanya mu kitundu twakitegedde dda nti oli defense w'ekitundu kino era tumanyi security tuli bulungi awo nno tugende mu maaso n'ensonga gye tuliko. Aba transmedia nsanyuse nnyo okubalaba mu kitundu kyange wano Kinyarwanda Wamala nga omukulembeze w'ekitundu mu by'okwerinda. Ndi musanyufu mu kitundu kyange okujja okunkyalirako okuntuukirira ku nsonga ez'okudduukirira abatuuze bange naddala mu bintu ebimu ebyetaagisa obuyambi mu batuuze. Ndi musanyufu kubanga bulijjo agali awamu ge galuma ennyama. Defense ow'obutebenkevu mu kitundu amanya gaffe. Amanya nze Kiwanuka Ronald Tuuza. Kiwanuka Ronald Ntuuza Katende. Abantu bano jjaja ono hajjati gwe tulabye ensonga zonna gwe okusinga zirabika zeetoololerako gwe wabalaba ddi wabasinkana ddi ate wabasinkana nga bali mu mbeera ki awo nno omulabi wa transmedia asobole okubanga ekintu kino akinyonyoka. Abantu bano bajja ne basenga mu kitundu kyange ng'abatuuze bannaffe abalala bwe bajja ne basenga. Bwe mbalaba nambaaniriza era ng'omugenyi bw'ajja awaka olina okumwaniriza ne mbasembeza ne ntegeezaako ne mukama wange chairman w'ekitundu era naye n'abasembeza ng'abatuuze abalala bwe bakola ki bwe basembezebwa. Kati oluvannyuma bwe mmala obbasembeza ne ntuukiyo omukadde ono ku nsonga z'omwana nga tulaba embeera y'omwana si nnungi. Bwe mutuukira n'ambuulira obuzibu obwavaako omwana oyo okufuna obulema bwe bwaliko. Kakati omukisa Katonda gwe yatuwa bwe tugenda okutuusa obubaka obwo eri abatuuze nga kirabika nti kyetaaga obuyambi obw'amaanyi okuyimirizaawo omwana oyo mu mbeera z'alimu ate nga n'omukadde obuyambi bw'alina butono. Twatuusa obubaka eri abakulembeze abatutwala mu kitundu nga tutambulira wamu ng'ekyalo mwe mwava abo abalina obuyambi bwe basonda okusonda ssente ziyamba omukadde oyo akasente akatonotono ate ne bavaayo abazira kisa bakansala okuva ku kansi eno ku municipal abaawulira omulanga gwaffe era nabo ne bakola ekintu kyekimu. Bwe kityo nga bwe kibadde kitambula naye nga munnanga omukono omuggo teguba gwa natema guba gwa nalonda. Tetukoma awo kubanga nga Uganda bwe mugiraba oli asobola okuwa obuyambi ate oluusi ne weesanga nga nabo bubulamu akatonotono. Bwe kiba nga kisoboka nga waliwo omuzira kisa nga bano aba transmedia bwe bazze okutudduukira ku nsonga y'okutuusa omulango. Transmedia bwe bazze okutuusa omulanga gwaffe eri abo abasobola okutudduukira tubasaba nesse kusaba kwonna nga nyimiriddewo ku transmedia ku lwa chairman n'ekitundu kyaffe mwendi ekyawamala chairman Kisembo n'ekitundu mwe tuli muno mu Kinyarwanda mu Wamala tuyimirirawo okutuyamba ku nsonga eyo. Omulango ogwo ngukubira abo nnyini abasobola okutudduukirira ku mukadde ono okutuwa sapooti. Tujja kusanyuka nnyo obuyambi bwonna obunaaba buzze okututuukako. Nze defense wa wano mu Kinyarwanda Kiwanuka Ronald Tuuza Katende. Nga bwe mulabye mulabi wa transmedia oyo tuli na defense w'omu kitundu kino
nga bulijjo Tronaz Media tubagamba nti omulabi wa Tronaz Media goberera embeera yonna eba eriwo osobole okulaba nti wano kisaana ki naffe bennyini aba Tronaz Media twongera okusaba abalabi baffe yonna gye muli oba mu nsi z'ebweru nga Munnayuganda osobola kuyamba omuntu ono oba mu nsi zaawa oba mu Uganda oba bakulembeze oba nga Mulago waliyo omusawo asobola kuvamu n'agamba nti omwana mumuleete mulongoose tunaasanyuka nnyo nga tuwulidde nti omwana ono waliwo aleese obuyambi nti omwana yeewaddeyo kusobola okumuyamba. Mama Fina tujja kwongera okusaba ffe tukimanyi ng'aba Tronaz Media nti gwe obuyambi obugabisa mutima gumu n'obeera n'ogamba nti ono asaana buyambi kamuyambe. Tukyalina defense defense security mu kitundu egikutte otya? Security mukama wange ngitambuliza wamu ne chairman wange awamu ne polisi yaffe era n'abakulembeze abatwala ekitundu kino mu byokwerinda nkolagana nabo mu ngeri ennungi ennyo tutambulira wamu ku musingi gw'ebyokwerinda ogw'amaanyi. Omulabi wa Tronaz Media nga bulijjo nga bwe tukugamba nti tukuba ne tugumiza twabategezezaako nti ku nsonga y'omwana ono Hajati ensonga ya Hajati ne muzzukulu we tujja gigusa tujja sigala nga tugigobera nga Tronaz Media. Omulabi wa Tronaz Media sigala awo nga bwe twabategeezeza Hajati nga bw'atugambye nti omwana asoma omwana yafuna basare kati naawo naffe tuzze tugguse ku ssomero erya Grammar Junior Wamala Grammar Junior School tukakase omwana ono afuna basare omwana ono asoma tuyinza okubanga nga bitubagamba abalabi baffe nga oba oliawo si bituufu naye nga tukakasizza era ku ssomero kati kwe tuli butereevu tuli na omukulu nga tetunatuuka ku Kajiko Nattabula ye director w'essomero lino omukulu Kajiko Nattabula naye sijja mwogerera ebisigaddewo yajja kubitugamba. Omulabi waffe omulungi yena gy'osinziira amannya gange yenze Kajiko Nattabula atagejja atakogga atagenda kakonge kakukuba keekoonako yagwa. Yenze Kajiko Nattabula of Uganda atagejja atakogga atagenda kakonge kakukuba keekoonako yagwa. Kajiko Nattabula owangalira ku Wamala kuno? Mpangalira kuno ku Wamala. Erinnya lino linsobedde anze siritegedde. Kajiko Nattabula atakogga atagejja gwaba otya? Linnya lya kika linnya lya kiki? Tunyonyole. Omulabi wa Tronaz Media ayagala kutegeera ebintu bino bibanyumira nno oba oli awo nti bandikunoonyaako basobole okutegeera Kajiko Nattabula. Amannya gange amatuufu taata wange ge yantuuma yenze Ntege Diriisa. Nafuna erinnya lya Kajiko Nattabula ge mannya agakola ssente era nga amannya ago ge nkozesa ku radio gye mpeerezaako gy'olya ddabako Kinyolanda Voice Radio era ge mpeerezaako ne ku TV kwenkola bagiyita Game TV Green Monday Television. Game TV. Tuli n'omuntu mukulu. Ndowooza omulabi wa Tronaz Media twakugamba tujja kukuleetera buli kimu ebimu tuyinza okubireeta nga mu butali butugenderevu olabye no ate Kajiko Nattabula lyerinnya erikola ssente lyerinnya erikola ssente kakati noffe ekisonga ekisinza otuleeta Kajiko Nattabula nga director w'essomero lino omwana gwe twogerako muzzukulu wa Hajati oyo gutuzze nga twogerako asomera mu ssomero lino? Omwana oyo asomera wano ku Wamala Grammar Junior School era lwaki yajja okusomera ku Wamala Grammar Junior School nga omwana ono nga nkugambye nti nno mpeereza ku radio Kinyolanda Voice Radio. It is a community radio nze mpeerezaako olw'eggulo ssaawa 12 puroguramu bagiyita Mukulika eyo naye nga sheeyo gyenkola oba puroguramu eyo gyenkola ekwatagana ku nze ndi mulwanyizi wa ddembe ly'abaana kati era mukama wange
yampita nga amaze okufuna omwana ono Sudaisi nga amaze okulabika nti embeera obulamu bwatambuliramu si bwangu. Bwe mpitibwa engeri gye nkwasaganya ensonga z'abaana ate era nga nze ndi mu industry y'abaana kukwasaganyako baana naddala abaana abatulugunyizibwa n'abali mu mbeera ng'eya Sudaisi. Kati bwe nzijja naŋŋamba nti omwana ono tasoma amenya jjajjaawe balina essomero gye lyasomera nga liyeyo mukagga wawanvu mayirozi nga 2. Jjajja w'omwana nga tasobola kulabika nti atwalayo omwana ono agenda amuweese adde amuweese. Kakati nno omulabi wa Transmedia ndowooza okirabye ebirala ebirungi bijja nti tulina omuntu aweereza ku TV community radio ate alwanirira eddembe ly'abaana. Ebintu byonna mubirindire ku mukutu gwa Transmedia, likinga, subscribinga, commentinga, followinge ate sharinge ensonga ebeere ng'etambula awo nno nga tukyagenda mu maaso n'okutegeera nti kituufu omwana ono asomera wano katugende mu maaso. Bw'atyo bosi wange akulira rediyo eyo nampita naŋŋambe omwana ono tuyinza muyamba tutya. Bwe ntyo ne ntunuulira Sudaisi ng'era bwe mumulaba ng'era bwe mwamulabye ne mmutunuulira ne mugamba nze kye nsobola okukola nga nze nina bakama bange ba directors. Essomero lya Omwana Gulama Junior School liddukanyizibwa ba directors 4. Kuliko abakyala 2 naffe tuli abasajja 2. Naye kye nsinga okwebaza mu kyo nti ba directors abo bwe tuddukanya n'ab'essomero lino kyetuba buli omu kyaba asazeewo naddala kikwatagana n'okuyamba omwana oba Sudaisi oba mwana ki tukkiriziganyiza wamu senga omuleeta n'otugamba omwana ono talina busobozi busoma waliwo embeera bweti ne bweti ffenna tukkiriziganyiza wamu omwana nabanga asoma ne bajja ne basoma. Ne ku nsonga ya Sudaisi eno gwe njo tambulirako ye kubanga yeri mu ddiiro essaawa zino. Bwentyo omusawo omwami bamuyita musawo nannyini kizindala ekyo bakomita rediyo eyo. Ne mugamba nti nze kye ngenda okukolera Sudaisi ngenda kukola njogere ne bannange waliwo ne jjajjaawo oyo kye ngenda okukolera Sudaisi kiri kimu ebyokusoma ebyo tugenda bigonjoola. Sudaisi agenda okusoma okuva mu kilaasi gy'alimu mpaka wanaamala P7 lwa nsonga obwo busobozi weebuli tubulina obwa Sudaisi okusoma. Era bwe ntyo ne mugamba agule ebitabo ne peni Sudaisi atandika okusoma. Ekitegeeza Sudaisi afuna full bursary ku ssomero lino Wamala Grammar Junior School. Sudaisi afuna full bursary tasasula wadde n'ekikumi era kiba kimwetagisaako ku ye ebyetaago bingi ebitabo peni n'okulya. Essomero lye lirirabirira Sudaisi ku buli kimu kyonna ekyetagisa ku bulamu bwe oba okitegedde kyonna essomero lye limuvunaanyizibwako. Awo nno tweyanzege bannaayo omulabi wa Transmedia ndowooza okiwulidde. Sudaisi asoma naye Sudaisi byetaaga ng'omwana bingi omujjajja ebyetaavu byetaaga tasobola bitukkiriza. Awo nno ne tusigala nga tukyasaba omulabi wa Transmedia obuyambi okugulu okwo kusaana kwagala kulongoosebwa. Kajiko natabula ekyokugulu okwo mwali mufunyeyo omuntu yenna ayinza okwagala okumuyambako okugulu okwo bagende bakulongoose bakuddemu kulongoose bakutereeze. Bwetyo Sudaisi wamala okujja wano ng'atandise okusoma tusanga challenge abasomesa basanga challenge nga Sudaisi waba awandiika abeera ng'asanyaladde emikono gino luli yali atambuza miggo. Kati we tutuula wansi ne tugamba tuzigenda sala magezi ki agalabika nti nno Sudaisi ono waliwo administrator akulira essomero lino n'agamba nti waliwo omusawo asobola okulabika nti tumwebuuzaako tuyinza okukola tutya okulabika nti nno Sudaisi ono ekizibu kino ekyokusanyalala kiva ku ki. Kumbe ekizibu kiva ku miggo gino gye yakwatanga nga gimukuba muno gimusanyalaza jukira atambula bwati ng'agenda gikona bwati ate akyali mwana muto ng'agenda gikona bwati ng'agiddusa. Ne batugamba nti no buli watambuza emiggo egyo gigenda mmukosa. Kiki kye twakola? Nze neeyambisa eddoboozi erya Kinyolanda Voice Radio lye nnina n'enkunga abantu. Nakiwa omwezi mulamba nga nkunga abantu abawuliriza abange ne mbakunga ne tutegawo kye bayita kawashi. Twakitegekerawo ku muzikiti n'enkunga abantu ayina bodaboda ayina emmotoka tugirete tujooze. Bwe twagenda mu ddwaliro ekyasinga otutwala mu ddwaliro Sudaisi kumufunira miggo aleme kulabika nti no taddamu kutambuza miggo gimukosa n'okumugejjesa ekifuba kino.
nze kye nasooka ne ntunuulira bwe nti ne tusala amagezi tuyinza tutya okumujja ku miggo obwongo bwange ne bumpa nti we tukunga abantu ne tukola kawaashi tusobola okukola okugulu okwa plastic okukolerere okugulu okwo kawaashi gye twakola yavaamu emitwalo gyali olumosi emitwalo 5 naye nga kyetaagisa ssente eziri mu kakadde. Essomero lya Wamala Gulama Junior School lyatambuzako process eyasooka nga tetuna bagenda ku miggo okumutwala mu ddwaliro omukebera eddagala lye basooka ne batugulira kubanga okugulu kuno kwali nga kuvulula na kakati kukyavulula. Okitegedde kati okugulu okwo okuvulula ne tulubanga omusawo n'atugamba nti eggumba teriri bulungi nnyo baalisala bubi challenge ne ziba nnyingi. Naye nze kye nasooka okulwanako nze Kajiiko n'attabula wamu n'essomero n'Ekinyarwanda Voice Radio okukola okugulu okwo okukolerere era Kadi Musa w'essomero lino n'agenda n'omwana ono Sudaisi ne bamuteekako okugulu kwatambuza essaawa zino ne tulwanako ekizibu ky'okutambuza emiggo ekyo ne tukimala. Awo nno omulabi wa Tronaz Media ndowooza nze kantwala okwebaza kuno community n'abakulembeze b'ekitundu kino n'essomero lino Wamala Grammar Junior School nti mwebale nnyo mwebalire ddala naali eyo omulabi wa Tronaz Media tukwebaza okubeera nga owekkuumira ku mukutu guno wabula obuyambi bukyetaagisa okugulu kw'omwana kuno kulongoosebwe kusobola okutereera. Awo nno nga mulabi waffe tukugamba Kajiiko n'attabula tujja mukomyawo mu sayidi endala era tugirabye ndowooza nammwe mugirengedde tujja kumunoonya ate tudde ku sayidi endala nga tetuli ku kino ky'omwana. Awo nno tubagamba nti kasooke tuwumulemu tusobole okulaba ensonga endala. City View Gardens Nansana Butooko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 5 City View Gardens Nansana Bujuuko. Tronaz Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Nsanvu Tronaz Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services. Twaza engoye za buli kika, emijoze, uniform, gomesi, amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujuuko Katete Stage aku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi. Okumanya ebisingawo tuba ku nooti 7 42 4 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Tukomyewo nate abawagizi baffe aba Tronaz Media tubeebaza nnyo nga Ivory Hotel, Tronaz Mart Store, Tronaz Lounge and Dry Cleaning wamu ne City View Gardens tubeebaza nnyo tubeebaziza ddala. Omwalabi wa Tronaz Media yandiyagadde okumanya oinako ogambye nti mwagamba nti omwana ono Sudaisi ajja kusoma wano mpaka okutuuka bw'amaliriza. Kyogamba nti wano essomero lino liva ku kirasi esookera ddala nasare baby mpaka ku P7. Diva ku kirasi esookerwako eya baby mpaka P7 era nga kitegeeza nti najja kusoma okuva ku baby mpaka ku P7 kubanga weeri limalayo kirasi ezo zonna. Awo nno omulabi wa Tronaz Media toweerabira ng'oli mu bitundu ebiri kumpi wano mwina ekisulo. Ekisulo weekiri
ndowooza muwulidde omulabi wa transmedia buli omu buli we tuli ku ssomero wano butereevu ng'ensonga gye tuliko esituleese wano ku ssomero lino erya Wamala Grammar Junior School nga ya Sudaisi okulaba nti ekituleese wano kakasa nti kituufu Sudaisi asoma ekyo tumaze okitegeera nti kituufu Sudaisi asoma wabula nga twongera okusaba obuyambi okusobola okubanga omwana oyo agende alongoosebwe okugulu okwo kutereere bulungi abeere ng'abaana abalala wadde weewaawo kinaabeera nti tasobodde kubeera ng'abalala nti bayimiriza amagulu abiri naye wabula asobole okubanga tekubeera nga buli kaseera kuddamu ne kulwala nga bamaze okulongoosa obulungi wabula naawo nga bwe muwulidde nti Wamala Grammar Junior School bayina kilaasi esooka mu abazaala ate bayina paka ekyomusanvu awo nno tujja kubatuusaako nga abaana bamaze okukola ebibuuzo ate nga bikomyewo tubabuulire nti grade meka ze baafunye mwafuna first grade meka omwaka ogwaggwa twafuna grade zaali 3 ne tufuna ne second grade zaali 4 twatuza abaana baali 7 omulabi wa transmedia ndowooza buli kimu okiraba butereevu nti Wamala Grammar Junior School bakola bulungi batuza abaana 7 ne bafuna first grade 3 ne bafuna second grade 4 ng'ate gwe gwali omwaka gwaffe ogusooka gwali omwaka ogusooka ogw'okutuuza P7 head teacher aliwo yoyo yennyini akyaliwo yennyini era yaliwo wandi mutwaddeko ne twogerako naye awo nno mukulu kagiiko natabula nsaba nkwerekereze oba olina gw'oyagala kutumira olina gw'oyagala kutumirako oba okwebaza ke kaseerako eddakiika 1.5 Okay, nja kusooka nebaze ba followers bange bwenna abanfollowinga ku radio kwenkola Kinyolanda Voice Radio online mwebale nnyo mwebalire ddala abanfollowinga ku TV gyenkola Green Monday Television mwebale nnyo mwebalire ddala ate era nja kwebaza bonna abo abavayo ku lw'ensonga ya Sudaisi okulabika nti no mwakwatirako Sudaisi step esooka no tugikola y'okumufunira okugulu era ngenda kusaba sijja kukikomya nti tetussa mukono Sudaisi oyo essaawa zino ali mikono gyaffe olwa famire ye mwavamu okulabika nti n'embeera sennungi so tuvunaanyizibwa ffenna kyenkanyi buli omu gyali eyo okulabika nti tukwatirako Sudaisi naye abeere ng'afuna obwenkanya kesagambyeko emabega wali eri Sudaisi oyo yajjanga wano ku ssomero nga atambuza emiggo muno okugulu okwo nga w'okulaba ng'abaana bamu bamudduka era nga bamutya ekyo ne tuba nti nno ye nga ye teyakitwalanga nga nsonga naye nga ffe abakiraba eyo yali challenge nnene nnyo mu bulamu bwaffe era kyova olaba twalana kye tulina okulabika nti nno tulwana Sudaisi n'abanga afuna okugulu okwo derafo ali yenna omulabi andaba ngenda kukusaba ensonga emu ku Tronas Media ngenda kukusaba ensonga emu ali yandaba nti Sudaisi oyo nga we tumulaba tewaliwo agenda tuyambira Sudaisi wabula ffe bennyini ngenda kusaba mikwano abandaba nti no tukwatire wamu tugatte amanyi tugatte emikono tugatte eddoboozi tukole kyonna ekisoboka tobike nga Sudaisi afuna obwenkanya afuna eddembe naye asanyukeko kubanga nga we mulaba obulamu bw'ensi eno bw'anaagatta ebizibu bibiri okubanga talina kugulu oba okitegedde ate okubanga atalina obulwadde kubanga okugulu asobola okufuna kansa abasawo batugamba nti asobola okufuna kansa kati ngenda kusaba mikwano tusonde akasente konna akasoboka abasawo ke batugambye abeere nga alongoosebwa okugulu okwo abeere nga naye atiste ekizibu akiwona asigaze ekizibu ekyo asigaze challenge emu yokka yokulabika nti okugulu kwasalibwako naye aleme gatta bibiri okugulu kulema ate abeere nga afuna ne kansa ekyo mbakubidde omulanga buli omu andaba mukwano ensonga etugatte amaanyi n'emikono n'eddoboozi Sudaisi afune eddembe mpoze abasawo baasaba ssente mmeka kaddemu ako abasawo baasaba $5,000,000 abasawo baasaba $5,000,000 okusobola okulongoosa omwana oyo okutereera olina bootumira oba bakuggwako tumirako
ntumirako ku mikwano gyange mwenna abali eyo batiimu Kajiiko Natabula Squad mbatumiddeko nnyo, batiimu Wataayu mwenna mbatumiddeko nnyo, n'entumira n'okwabo abanjagala mwenna mbatumiddeko nnyo, n'abatanjagala nammwe sibalabidde. Big up akumata kumira mpeera awangale Ssaabasajja Kabaka agunegune Ronald Mwenda Mutebi. Awo nno omulabi wa Troners Media ndowooza muwulidde, ffe tujja Kajiiko tugenda mukomyawo, waliwo we tumuleetera era mukirindirire, tujja mubaleetera era ye yennyini awo ndowooza ajja kubeera nga Kajiiko, tajja kubeera nga Kajiiko kati naye wali ajja kubeera nga Kajiiko. Awo nno nga tuli wano ku Wamala Grammar Junior School tujja kukomawo era nga tulondoola ensonga y'omwana ono okutuuka tetunaategeera nti weetuuse nti kati ekintu kino kirongosedde oba okugulu kuno bakulongosezza. Awo nno tweyanzege naye tujja kusaba twogereko ne head teacher kagambo kamu bubiri tweyanzege. Omulabi wa Troners Media leero nkoledde wano, Troners Media ekoledde wano ku Wamala Grammar Junior School nga ensonga esinza otuleeta wano nga ya Sudaisi, omwana ayina ekizibu ky'okugulu ng'okugulu okulina okulongoosebwa nga baagala $5,000,000 okukulongoosa asobole okuba nga afuna obwenkanya abeere ng'abaana abalala. Awo nno Troners Media tukugamba nti tukuba ne tugumiza nga bulijjo. Twabagambye dda nti tujja kwogerako ne head teacher w'essomero lino atubuulira amannya ge. Head teacher akatengo kakukutte amanya gaffe. Amanya Nankyarukiya. Obadde ku ssomero n'ebbanga ki? Uno mwaka gwa 2 ssebo. Mwaka gwa 2. Ekitegeeza nti Sudaisi yajja ku ssomero kuno nga kwoli? Yes ssebo. Awo nno tukwebaza, weebale nnyo, weebalire ddala kuba atuulidde ebintu nga bize bitambula nti gwe watambuza omwana oyo okulaba nti afuna okugulu. Awo nno weebale kuba mukyala muzadde, tweyanzege nga Troners Media n'abalabi bonna bakulaba butereevu kati. Abalabi ba Troners Media bakulaba butereevu kati era toweewuunya nga waliwo akukubidde akasimu n'agamba waayi ate nga nkulaba wano kiki, naye tokakwata ssaawa zino kaleke. Awo nno ensonga ya Sudaisi gye tuliko era yeesinza otuleeta wano nga twagala kumanya omwana asoma, ekyo tukitegedde. Kiki ky'osaba omulabi wa Troners Media mu budde buno nga tutambulira ku nsonga ya Sudaisi? Badde nsaba omulabi wa TV eno Troners Media tukwasaganyize wamu tulabe ng'omwana ono ayambibwa bamulongoose, bamuggyemu akagumba akakamufumita ne kaleeta akatuli akaleeta amazzi kuba abasawo bagamba asobola ofuna kansa. Eggumba lye balirekamu mu butanwa eyamulongoosa yamusala bubi ate yamusala n'amalayo okugulu n'akuleega. Kale mu buli ngeri yonna yeetaaga kuddamu kulongoosa. Awo nno omulabi wa Troners Media olaba nti omuntu gwe tulina muzadde, abaana bonna abali ku ssomero lino ye muzadde waabwe, ate ye aleesa ak'enjawulo akanyonyodde bulungi nti akagumba ako ke kaleeta obuzibu era kasaana okuddamu okulongoosa batereeze okugulu okwo kusobole okubeera nti atambula bulungi. Awo nno kuba omulanga ng'okubira omulanga okukubira ku balabi wa Troners Media bonna abagiriko abagyekuumirako yenna aveeyo asobole okuyamba Hajjati omuzukulu we asobole okuba nga alongoosebwa atereere. Awo nno nga nkusaba, nga nva waggulu nga nkusaba omulango ogwo gukubire ddala nno. Omulabi wa Troners Media wenna ali eyo tusaba ng'essomero tuyambe omukyalo ono kubanga mukyala mukadde talina maanyi, naye omwana ono ng'aweeka muweeke kugulu kwazzeemu kuvulula. Tusaba yenna ali eyo omwana ono tumuyambe bamulongoose aleme kufuna kansa kuba dokita yagamba nti bwe tulwawo ajja funa kansa. Awo nno tweyanzege. Headmistress oli mufumbo?
Yesebo. Olina abaana abawala n'abalenzi? Yesebo. Sooka obuulirireko abaana abawala. Mbulirira abaana ababuwala mwenna mulekeraawo okwemasagga na buli gwe musanze. Gwe gw'osanze n'ogenda naye nga tomumanyi, oleeta obuzibu obuleetera mukaddewo. Awo no tweyanzeege abaana abawala mwenna muwulidde ono Troners Media nga bulijjo abaleetera ebyo byonna ate n'ebirala bijja. Banaaye tweyanzeege akadde kekko. Bye bye.